Kakali tewali mulimo gusinga kuba muzibu nga mulimo gwa bubbi. Bannanga abantu ababbi obe mukikola mutya? Abavubuka temwagala kukola, mulowooza kubba bubbi. Kakati omuvubuka gw'olaba oyo bali abavubuka babiri. Omu bamuyita Franco, ono asooka mu katambi, oyo gwe mulaba ali mu kuzina. Bamukutte ng'abba ettooke n'omune gwa kasooli. Naye bamukutte bamugambye nga tetunnaba kukutimpula miggo, nga tunnaba kulya miggo gyo, twagala osooke oyimbe nti nze Franco bankutte nga nzibye ettooke n'omune gwa kasooli. Ne yeekubamu tyuni. Omubbi Franco bamukutte ng'abba ettooke, ne bamuzinisa ng'akutte enkota ye y'ettooke, yeekubyemu ne tyuni era n'abiyimba. Bw'agaana kibooko ku lubuto era musajja wattu akutte ettooke n'aliyimusa bw'ati n'atandika okuyimba. Nze Franco bankutte nga nzibye ettooke n'omune gwa kasooli, ate ng'olina okugenderako n'amazina. Kati ogwo bayita omulimu gw'obubbi. Ekireedde abavubuka bano okuba nti bali mu mbeera bw'eti kwe kuba nti tebaagala kola, baagala ebintu bya bwereere. Agenda mu lusuku lw'omuntu abbeyo ettooke, alitwala alitunde 50,000, alitunde 7,600. Amale ye agende yenywera obuwalagi oba obuyaga. Kati tunuulira oli omuvubuka omulala, ye bamukutte abba enkota z'amatooke ziri ezaakola ne ziwola, naye baazimusibye mu bulago. Aba booda nga bakuliddwa nannyini matooke, nannyini lusuku, baamusibye enkota z'amatooke 2 ne balyoka bamutambuza ekyalo kiramba. Yatuuse ekiseera n'atambula, n'awulira nga kano akagongogongo kamuluma, muno mu kifuba nga mumuluma, nga takyasobola kutambula. Olabako kundooza ku firimu ya Yesu bwe baamwetikkisa omusalaba ne gumuzitoowerera. Kati omubbi ono yabadde nga Yesu, yabadde nga gwe bayitisizza omusalaba gw'amatooke. Omubbi ono ow'amatooke yabadde nga yeetisse omusalaba gw'amatooke, yeetisse amatooke n'awulira nga n'akagongogongo kamuluma. Ne bamugamba, muganda wange olina nno okutambula. Baamutambuzza ebyalo n'ebyalo, n'awulira nga ddala mu butuufu obubbi alina okubuvaamu. Nga mu butuufu bw'aba tavudde ku bubbi, gala amatooke gabadde manene. Bananga bavubuka mulekerawo okubba, mugende mukole. Abantu be mubbira emmere nabo bakeera ku makya ssaawa 12 kuyingira nnimiro ne balima. Ate mmwe ne mujja ne mwagala mubbe. Kankutuuseko vidiyo ozerabireko, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiyo. Bankutte nga nziba ettooke mu nnimiro ya Kasiriivu wano mu Kirangira. Nze Franco bankutte nga nziba ettooke n'omunwe gwa kasooli wano mu Kirangira. Kwatiddwa adadde amatooke alina okutuukira mpitibwa mu kaleekero ekiweerere kyamutaddeko omukole eddana okwata kudamu okwata oba aliyo omukuwa kuleeti agabya ati leeta mukuwa yamanyi bwe yagabya nagabya. Ne gwe wenna ndaba teweerabira okukozesa CO Michael Uganda Airport Pickup. Ne woba oyagala kusurprisinga mwagalwawo, ne oyagala kusurprisinga abaana bo, oyagala kubagulira ku bikozesebwa, oyagala kusurprisinga maama wo, oyagala kusurprisinga muntu akubeereddewo, muntu akulabiriridde abaana, osobola okuntumayo
nensobola okuba nti ate ka surprise ako nkakola masavu ate nga gookya. So nkonaako ku namba z'essimu z'olaba awo, tusobola okuba nti ate tukwatagana n'essimu yange eyo gy'olaba kweri ku WhatsApp. Eyo osobola okuba nti ate onkoonako nisobola okuba nti ate tukolera ddala wamu. Nammwe abakomawo okuva ebweru nsobola okuba nti ate nkuvuma n'otambula nga Queen, n'otambula nga Abambejja, okitegeera ekintu ekyo. So wandibadde onneekwata ne tusobola okuba nti ate tukolera ddala wamu. Abakoze booking mwebale nnyo, mwebalire ddala. Booking zo bwe ziri bangi ba bookinze bayitirivu, mwebale nnyo, Mukama Katonda ababalire, abawe kye musinga okwagala. Kakati abavubuka, nze waneeno ŋŋamba nnyo abavubuka nti mwandibadde mwesonyiwa ekigambo bubbi. Ekigambo bubbi kigenda kuteeka abavubuka mu matigga, ate si wabula kitadde obulamu bw'abavubuka mu matigga. Ate munnange nze simanyi na kumanya obubbi buno waliwo omuntu watuuka ekiseera nga baabumuloga bulozi oba. Kubanga sijja kukulimba, abavubuka b'omukyo guno bunaye tebakyayagala kukola, baagala bintu bya bwereere, baagala bakolerera, baagala bakazi bakolerera, tebaagala kukola. Tebaagala kukola, kuga buli kimu baagala funa kyakakeeka, buli kimu baagala funa kyakakeeka. Imagine oli muvubuka olina amaanyi, osobola okera ku makya n'ogenda n'oli mu lulimi lwa mutwalo, ne bakuwa omutwalo gwo n'ogenda n'ogunywa nga tewali muntu akuba ku mukono, sente zo wazeetobedde, n'ogenda obbe ne bakwatirayo ne bakwokya, nga ettooke ly'ogenda okubba ogenda kulitunda nnusu nga 600, 5,000, kuba gejjukira gw'oba onoonya za mangu mangu. Bannange omubbi yenna bw'akwatibwa asaana kutema. Kati bano ababbi b'amatooke asaana kumukwata n'osooka n'omuggyako omukono, n'omuggyako oba okugulu naba nga takyasobola kutambula. Wange emikono egyo ebiri agirina tasobola kugikozesa tasobola kugikozesa mu bulungi nga bwe baagimwa kugikozesa. Abantu balina emikono ebiri, balina amagulu abiri, baagabawa kukola. Kubeera abasajja bakozi, kubeera bakazi bakozi. Naye abantu bakozesa emikono gyabwe ate okutulugunya abantu abalala. Omuntu akedde ku makya alina emmere ye, akeera ku makya naye ne famire ye, abaana olumu okugenda ku masomero basooka na kulima, naye gwe n'ova eno senkagale n'otema amatooke ga munno ogabbe. Omala osamba ekisonyiwo obwo mu nsonyiwe, sijja kuddamu, ng'omaze ebbanga n'ebbanga ng'obabba. Kitegeeza abantu abasinga abadde bakwata abadde bakusonyiwa busonyi. Bannange nze saagala kigambo mubbi, saagala kigambo mubbi, saagalira ddala. Era omubbi bw'akwatibwa asaana kuteekebwa, asaana kutemwako ngalo. Omubbi asaana kutemwako ngalo, ne bamutemako engalo, ekyalo ne kimuwona. Kati ono ye omu Fulanko baamukutte ng'abba ettooke ne bamuzinisa. Baamuzinisa nanga nze Fulanko bankutte nga nziba ettooke, n'omunwe gwa kasooli yeekubyemu tyuni, wabula asinze okukagwako y'ono ate omulala baamwetiisizza amatooke ng'omusalaba gwa Yesu. Omanyi omusalaba gwa Yesu? Kati ge matooke, n'atambula ekyalo kyonna kyonna nga awulira akagongogongo kafa. Ate ekikwewuunyisa ku bintu by'ayiseemu ono omuyaaye, tagenda kulekerawo bubbi, agenda kusigala ng'abba abantu, agenda sigala ng'atulugunya abantu, agenda kale kwegamba babbi mulimba. Omubbi ye muntu ayinza okulaba nga munne bamuttira wali n'atafaayo, abeerawo n'awulira nga kimulume, naye kiri ekyoyo ky'obubbi kimubaamu, enkeera omusanga wali ng'era ali mu kubba, era omusanga ali mu kubba. Kati awo omubbi waakusoberera, awo omubbi waakusoberera, naye bajja bakolako ng'obuyinza bwe bulagira. So babalyose, babalyokedde ddala. Michael Uganda ye YouTube channel kw'olimu balinyo okuba nti ate mugoberera, abeekumira ku mukutu. Subscribing ate n'abakuba nti otugattako, so okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, Omukama Katonda abankuumire, mweraba.